Alex Waiswa Mufumbiro mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform People Power. Waliwo Mathias Mpuuga ebigambo byayogedde George wano ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kati nno Alex Waiswa Mufumbiro avuddeyo n'amwanukula mu bukambwe obw'ekika ekya waggulu n'aleeta ne Bwino ensi gwebadde temanyi. Bulijjo omukulu atugamba mbufe twatandika National Platform eno nga tulina ebigendererwa. Kati nno Alex Waiswa Mufumbiro atwetedde Bwino oli nga mu Delegates Conference eyasookera ddala nga National Unity Platform eteekebwawo ng'ekyusibwa erinnya okuva mu National Development Party Agriculture something okudda mu National Unity Party. Omukulu masayansi Mpuuga Nsamba teyalimu. N'ebirala awo byonna ebyajja biddiriŋŋana ng'omukulu tamanyi na gye byatuula. Kati nno kano kabikkuse. Kankuwe Alex Waiswa Mufumbiro ng'akubwa Bwino wa Mathias Mpuuga Nsamba. Ne Mathias Mpuuga Nsamba ebigambo byayogedde ng'amuddamu biki ddala by'alina okuba ng'ateekeddwa okumanya era na biki by'alina okuba ng'ayogera nga ye musajja mukulu si kumala gagenda nga asamwasamwa. Waiswa. Honorable Mathias Mpuuga yajja wa Namunigina ne mukyala wo ow'eka teyajja naye. Ne mukyala wo ow'eka teyajja naye. Era nkukakasiriza wano nti naye talina kaadi ya National Unity Platform. Mukyala wo ow'eka talina kaadi. Yajja wa Namunigina. Yajja ng'omu. Talina yamuwerekera n'ogu. Abajja bonna bajja individually kubanga ekibiina kya National Unity Platform wadde bo bagira mu DP block. Jibaita DP block. Kuba ekyomukisa nze nali nze omu ku baali resigninga mu Democratic Party months before the formation of National Unity Platform. Nze nali nalaba nenga nti it is the time for a generation to start its own affairs. Ekibiina kya National Unity Platform teyandibadde ensonga lwaki tukikayanira abakitandika. Kiri mwami Mpuuga teyalimu. Bwe tuba kyayogezesa nga twagala emboozi egamba kusalira. Era omuntu lwaki aba anoonya emboozi endala okuva ku mboozi nene. Mwami Mpuuga mu press conference y'eggulu ndowooza yabadde limited ng'agezaako okudduka obuvunaanyizibwa obw'okubanga nti yakwata oluwombo lw'abannansi n'aluwuuta mu ssupu ng'atutte $5,000,000 nga bafumise mu luwombo olwo ne basunuunamu n'oluseke olw'abannansi $1,700,000. Y'ensonga enkulu, y'ensonga ey'essimba, y'ensonga eri ku ntandikibwawo ya National Unity Platform. Kuba bangi bazze batugamba lwaki temukoze nga Museveni. Bannayuganda tulwana kujjawo nkola ya Museveni ne Musevenism. Tosobola kugaba ky'otayina. Njagala gwe nkubuulire Erias Lukwago Lord Mayor baamugoba ku bwa Lord Mayor emyaka kumpi 8 n'amala emyaka 12 ng'alwana bamusasula omusaala. Kooti gwe yasalawo nti baamugoba mu bukyamu $1,000,000 bimeka 5. Njagala atunulira TV na ndaba ajjukire nti Lukwago yamala kugenda mu kooti yamala kukola kye bayita attachments. Ya attachinga property. Ya attachinga property ya KCCA. Lord Mayor okufuna sente ze ya attachinga property ya KCCA. Okusobola ogamba nti bamwe sente ezaali mu mateeka. Naye kati omuntu najja n'asiimibwa. Naye nga mu budde mwali mu kusiimibwa ejjambiya ekabe Masaka. Mwenna mujjukira ebijambiya. Ababaka be babiri aba parliament bo bamaze n'okuwambibwa bali ku mpingu batwaliddwa ewaabwe Masaka gye bali mu kuvunaanibwa. Batwala emyaka 2 emyaka egikungu nga tebannaba kubaayo mubaka yenna
alowoozebwako tyayinza n'okuteebwa. Watandika n'okubaawo abantu abamu ababa n'endowooza nti oba ababaka bano kituufu ensonga z'e Masaka baazirimu. Kati kiba kyakwewuunya, kiba kintu kya kwetegereza nnyo ng'ate omu ku bannammwe gwe mubadde musamba naye mumulaba yeteebye nti ayawudde nti ye Mpuuga lwaki ayawudde awo nawo n'ayawula muwogo oguzenga gutambula mpola lwaki Mpuuga ayawudde kumbe bamuzibisa ekiki ekyoja mu kati ensonga Mpuuga kwali ku live kasooke tumuwulirize bwe yabadde ayogera olunaku lwajjo nedda obwo obujozi mubuleke mwamuwadde obudde Just listen, njagala atalabye Honorable Mpuuga ng'ayogera. Just a minute, just listen to this. Let's watch this briefly, then tujje. Ono Honorable Mpuuga bwe yabadde ayogera olunaku olwajjo eri ab'amawulire. Ekisooka okukakasa bana NUP kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa obanga oli memba oli mukulembeze oli full soldier yenna gwe bawa ddata gwe bapangisa okunvuma ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina n'olwekyo sigenda kuseeseetuka ndi deputy president w'ekibiina ekibiina bwe kiri nakiteekako amaanyi gange obudde bwange n'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'onontyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okuggyako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kye ntegeeza eggwanga nti buli kye nkola nkimanyi era nkitegeera ate siri kapere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu okutegeeza Waiswa muli mu kupalapalanya okusinziira ku Honorable Mpuuga bye muvunaana mulemeddwa n'obinnyonnyola mu mateeka okuggyako kupalapalanya. Omanyi nasoma yatugambye si kapere mu byobufuzi ne mu mateeka. Nze mu bye nasinga okusoma ebyamateeka tabyongerako, ebyamateeka bireke. Olaba obuzibu bannayuganda bwe balina nti ekyo tukite kale okupalapalanya kwayogerako akwogerako nga talina nsa kubanga ebitaano tebabivunaana Waiswa. Ekyokubiri aleme kulandagga ku nsonga ndala teri yamugobye mu kibiina kya National Unity Platform. Teri yamugobye mu kibiina kya National Unity Platform. Yagambye akyaliwo. Era buli omu amanyi nti waali. Era naffe tetwagala kumugoba. Twagala kumutereeza empisa ezo ez'okulya mu banno olukwe ez'okukolagana ne nakyemalira n'oyita eri n'ofuuka numira mpi bbiri oba bwe bakyogera. Ekirumira mpi bbiri alya mu lulime n'alya ne mu luzisige twagala okumuggyamu omutima ogwo ogw'obunnanfuusi Mpuuga gw'oyina omutima ogwo ogw'obulyako ogukutudde mu mutima ogw'enkwe munno n'akusembeza mu constituency ey'e Masaka mwenna mumanyi nti Mbidde ye yali kumpi agenda okugitwala n'akusembeza n'akuyooyoota n'akuddiza obwa MP n'akusembeza n'akuwa deputy president n'akusembeza n'akuwa obwa LOP n'akusembeza n'akwongera obwa commission gwe n'osalawo mu kumusasula byotabangako nabyo gwe mutunulire Dimina okujjako oli eyamutumye eyamugambye nti obukambwe genda ng'oli mukambwe nnyo kubanga ebyo Mpuuga byayogera sibeera omulaba bw'oba omumanyi oyo si ye Mpuuga oyo Anita yayogera kuba ku lwokusatu lwa wiiki ewedde bino mbyogerera wano nga ndi very confident lawyer wa Mpuuga yasinkanye ne Mpuuga ne Anita nga balinda cabinet bw'emala okufuluma then ajja akola statement ebyo tobina kukakafu Waiswa ati gwe kyekizibu kyo byembadde nkugamba okakasizo tati mbinako obukakafu because bwoga nti beating yabaddewo mbuuza kati kansoke nkubuuze byembadde nkunyumiza byobadde owulire lwaki bwe ntuuka ku buyaayi obwenseeno okufuuka nti ate sirinako obukakafu. Look at this. I take liability. Yes, look at this. Njagala kano kabe kakulu. I take liability. Mpuuga yatugambye nyini kutandika kibiina kino temuyina lokasi yonna temuyina mbeera yonna musobola kusinzira kumufulumya kibiina
In fact, just watch him. That is why you want to bring him back with what he has spoken, and it is taking time. Just for a minute, producer, tufuna katambya akakasoka mukulu Mpuuga ng'ayogera olunaku olwajjo. Na science. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo, naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP, tewali agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako kunsindiikiriza nti ngende, njala bagamba nti wendi, era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna goba wa data, gubapangisa okuwunvuma ojja omuwulidde akyakkaatiriza. Olaba kati mmwe bannayuganda bwe boyagala olaba obulimba kati bwaliko yeeyo level. Bye muyinako video, bye muyinako obujulizi mwe nga bannayuganda. Kubanga waliwo ekifaananyi kya Mpuuga, engeri gye mwakikoze musobola okukiteekayo nakyo. Nkibawe munaakiteekayo. Munaaba n'obuvumu obwo. Producer anaaba n'obuvumu ne TV eno ne tuteekayo ekifaananyi. Mpuuga lindako, Mpuuga lwe yayingira ekibiina kya NUP. Kuba mugane kwekubira. Bwe yalaga kaadi bw'ati. Nga bamulisiivinga mu kibiina. Ennaku z'omwezi 22 Septemba. Ekibiina baali bakironkinze ddi. Kakati ebyo olaba kino ekyenkukunala ekirabibwa n'ayonka ddi lwe yayingira ekibiina, bayingira batya, bateesaganya batya, kuba byali bya lwatu. Olaba kino ekyenkukunala avuddeyo n'akugamba nti yakitandika. Ye mwennyini mu bigambo bye yakugamba, okujjako ng'ayinamu ekizibu ku mutwe, yakugamba nti ekibiina is a family party. Yes. It is a small grouping. Kati atakugamba ye founder wa family party. Omuntu ono mwe mulowooza alina kuba mu ddwaliro ki era nga bamukebera bulwadde ki? Ye muntu y'omu. Ekibuuzo kye mulemeddwa mmwe mulinga abasasula okumubuuza sente yazifuna oba teyazifuna. Kuba mwami Mpuuga bwe yali ku CBS tiche webale nnyo producer webale nnyo webalire ddala lwero olunaku omukulu. Kaadi eyo tolirabayo kifaananyi kya Alex Waiswa Mufumbiro ng'alina kaadi eyo bwetyawo. Telikirabayo. Tolirabayo kifaananyi olaba oli owakakofira ali emabega bamuyita Doni Sheriff. Tolirabayo kifaananyi kye nga zaawo bw'ati azze okutimba kaadi. Olwo lwe lunaku abampuliriza era abalala basanyuka omwami oyo Mpuuga omuferesuuti lwe yayingira. Tosobola kwogera ekigambo ekyo. Extortion mu kibiina. Extortion, blackmail, defamation, slander, lack of internal democracy, corruption. Nebala munda mu kibiina byonna byolekera ekibiina kya mukusozera kuye bizibu bye mulina mu kibiina. Byonna byayogera twagala bambi ajabitereze era tumusabira. Era twagala tugendere kulambika kwe. N'ekyo tumusaba nga bw'ali omweteefuteefu okujja okulambika ekibiina kyabadde aludde nga talambika, akkirize kimulambike azzeeyo ssente y'ekibi. Mwami Kunguka nkubulire abantu ba KCC epaka leero batudde wali enkuba we yabakubidde si basasule. Ebbiliyoni emu ne miliyoni 7 zaali zimala ekizibu kino. Mwami Mpuuga ng'akola eyo oversight okutambula mu ggwanga bagenda mu bulo health center 3 yeetaaga miliyoni 5 okufuuka bulo health center 4 okubanga esobola okuaccommodate abakazi okuzaalibwamu. Bamaze emyaka 2 nga parliamentary commission tesanga nga sente ezo za kuallocatinga mu bulo health center 3 okugizimba efuke bulo health center 4. Zezino ensonga zetwogerako mwami Mpuuga yono supu bwawa bannansi gwe wawuuta. Ate tetwandyagadde gwe bw'oba ogamba gwe watandikawo ekibiina kkiriza otambulireko bye watandikawo kubanga litekebwawo mu nkola byebyo eby'ekibiina. Tetwagala ofuke Naddibanga. Kanyoni Naddibanga okamanyi
akanyonyi kanadibanga kaba mazomo kakubo mchanga kasikule nanda Alex Waiswa Mufumbiro bwatyo ensonga wazitaniza nti mukulu Mathias Mpuuga nsamba byagenda byonna byabulimba olunaku yayingira ekibiina kya National Unity Platform afuna tulumba bajjanga DP block ne bayingira mu National Platform era nawe bakada Waiswa kyagambye nti ate yajja yeeka mu famire n'omukyawe bakafumba talina ka National Platform kitegeeza ye yajja lwabigende kweyagaliza nenga omutima teguliyo kati kyovola abafuga akataka agala okusula National Unity Platform akugisuula mu kiwonvu bo osalengera bagamba naliwo ati wajjayo omuntu omulala n'akikubamu nekikoleera nga basonga mbere bwe balaba waayise wano n'adda wali n'akikoleeza nga basonga mbere tebalina mulamwa mutuukirivu nti no tukutte wano tugenda kutuuka wali bo kiri nti General Museveni waali akyabasasula abali enguzi abagambako tebakwatako ebirala ebyomujja mutebe nolwekyo fefine nno neemu yakujja ku General Museveni ebirala biddirire kati bo balina enno neemu kuumira ku General Museveni odde ensimbi z'omusolo weegaggawaze mujabbiriwa samudde bagala nnyo mwenna abaliko mwaliko Mukama Katonda mwesaba bankuumire tujja kuba tuddamu kugamba ebigambo bana bakkiriza dunda luvanna mugereka bataayo mweraba